Yes, nkwanirizaako nnyo mukwano gwange najjo sinza obbanga otuwuliriza webale kwekumira ku mayingo gano aga Yugi Update TV. General Muhoozi Kainerugaba azzeemu n'alumbagala Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bw'avuddeyo n'ayogera ebintu bino wammanga. Jjukira nti nno tumutwala nga senior presidential advisor ate era nga mutabani wa Yoweri Kaguta Museveni, so ate y'omu ku ba chief of defense force mu ggwanga. So tumulankinga ng'abantu abali graded ennyo, abali waggulu, abali ku level eya waggulu ennyo. Wabula avuddeyo n'akola statement nga alumbagana Robert Kyagulanyi Ssentamu, president wa National Unity Platform amanyikiddwa nga Bobi Wine. Wabadde ng'ayogera General Muhoozi Kainerugaba ku remarks ze z'akoze ku mukutu gwe ogwa Twitter ng'agenda mu maaso n'okulumbagana president wa National Unity Platform, era agenze maaso n'akola provoking ey'amaanyi ku mukulembeze ono. Muhoozi agenze maaso n'okuwooninga ng'agamba ka Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu gwanikineminze nga ka Bobi Wine, ng'agamba nti Bobi Wine alina okitegeera nti nze ndi mukulu we, ate era nga ndi mukulu nnyo ddala gy'ali okumusingako, era waagenda mu maaso n'okuba nga mpisaamu amaaso wonna wonna ku planeti eno gye tuliko, nja kuba nga mukuba era nga mukubisiza ddala n'amaanyi. Mu lunyirimi lwa ayogeddewo ati I am Kabobi's elder brother, much elder than him. If he dares to insult me anywhere on this planet, I will hit him extremely hard. Bino nno abigezezaako byogera ng'alumbagana pulezidenti w'ekibiina kino ekya National Unity Platform. Tetumanyi General Muhoozi Kainerugaba akyasinziddeko okubanga akola statement ng'eno oba okutegekwa kw'ebikondo okwabaddewo kwe yasinzidde okubanga ayogera bino ebigambo, wabula kino kirabikiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba agenda mu maaso n'okwapointinga statements ez'enjawulo ng'agezaako okulumbagana omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Enfunda eziwera tubirabyeko nga Muhoozi apostinga ku Twitter okulumbagana ng'agezaako okulumbagana n'okususonkereza Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ayagala kuwulira kimuvaamu, naye nga President Robert Kyagulanyi Ssentamu nga wali omusajja omusirise ennyo tagezaako kwataakinga nakuddamu nakuriplayinga posts ezisinga zagezaako kubanga postinga. Katulinze tulabe oba Robert Kyagulanyi Ssentamu anagezaako okuba ku guno omulundi gwokka okubanga ariplayinga Muhoozi Kainerugaba gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Oli ku Yugi Update TV kosinza okubanga otuwuliriza webale kwekumira ku mayingo gano. Nagambye gwagala tweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko, ojja kuba osobola bulungi otwegattako. Mbagaliza olunaku olulungi, mbagaliza weekend ennungi, mweraba. Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okubanga otuwuliriza gwenna omuwuliriza wa Yugi Update TV. Mukola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayingo gano. Mwe abali emitala w'amayanja, abali mu diaspora, nammwe mbalamusizaako nnyo sibeerabidde kubanga wemmwe mpagi luwaga abayimirizaawo amayengo ga channel eno okubanga ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna bonna. Abali emitala w'amayanja ye mbamenye ntya, abali e Qatar, Dubai, US, UK, abali mu South Africa, abali ku muliraano mu Kenya, Nairobi, abali mu Canada, abali mu Dubai, mwenna mbanirizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku mayingo gano aga Yugi Update TV. Kakati nno era mu ngeri y'emu twagala obbategeeza mikwano gyaffe nti enamba y'essimu gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eyo eri mu kikala ekimyufu, eri mu people power color, eyo nno gwayagala okuba ng'olanga naffe gy'ogenda okuba ng'oyitako gwe mukwano gwange gwayagala okukola advertisement osobola okuba ng'okuba bizinesi y'abantu. Enamba gy'oba oyitako ojja kubanga osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteeseganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza. Mbeebazaamu ak'ensusso mmwe abagenze mu maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel. Buli w'osubscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel. So mmwe mbeebazaamu ak'ensusso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku Yugi Update TV. Mukolera ddala ekintu ky'amaanyi. Weewaawo naawe gwe atanema kubanga otwegattako nga oliko gwe atuwuliriza osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe
n'okikonamu ojja kubanga osobola bulungi nnyo otwegattako buli wosubscribe nga kitegeeza oba ogenda kubanga ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa Yugi Updates TV. Kitegeeza ki nti gwe ayagala okubanga otufollowinga bw'oba omaze okusubscribinga teweerabirako na mukadde genda wansi wali okoonene mukadde osobola okubanga ofuna notification message buli wokona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information erinkinze ku Yugi Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo mpuliriza. Ng'era we mbebazizza ekyensuso nammwe abajja mu comment section mbebaza mwebajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza kubanga njagala mukitegeere. Lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section otangaaze omukulembeze ku kyekituufu kyateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga. Leka kulonda mukulembezeewo oba mubaka we agenda obbakulembera gwe nolowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira. Kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe. Mmwe bagenda okukulembera yemmwe bagenda okuba nga akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti. So si kyandibadde kya bwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamu advisinga. Ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe musobole okutangaaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu bye bateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu parliament nga babadde bantu balamu ne batuuka eyo ne bawuttaalirayo. Kitegeeza ki nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubaka wo oba olaba nga yeebase gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Ne ntumirako nammwe abalwanira eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda mukola kyamaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka. Gwali yeebase ng'ebintu tobiraba obanga olabanga ebitakukwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko wabula ate gwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka. Bannanga abantu abo mubeebazeemu ak'ensuso kubanga bakola kyamaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa. Mukimanye mu nsi we tuba tubaako be tulwanirira oba be tuluubirira si lwakuba nti nno tukolerera oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanirira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu. Kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala kye tuba tuluubirira. Naye okulwana tusuubira wano mu kulwana tuba n'essuubi nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira. Kati naawe mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka kino kankikutegeeze wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyidde ogenda kifunamu weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira. So tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira. Kati gwe mukwano gwange ky'ofuna kye kiggwanira eyo gy'oli wandibanga ky'oyagala okifuna naye kye kiggwanira. Bangi mugenda ne muwambatalira eyo mu bibiina by'obufuzi ne babafujjirira omusimbi. Yesi ssente ozifuna bazikuwa era obulamu bwo bweyagala naye okakasa ekyo kye bakuwa kye bakufujjirira mu kabaasa kye kiggwanira. Ebiseera ebisinga ffe tetulwana olw'okuba nti nno twagala kufuna ebyo bye twetaaga. Nedda wabula tutunuulira nnyo pointi eno nti kye tugenda oba kye tulwana kyenfuna kyengwanira. Mutuufu ogenda n'oweetunulamu n'olaba nga kyofuna si kyokola ki si kyogwanira nga ggwe munnansi. Ky'oba ovaayo n'embavu osobole okuba nga olwanirira enkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nja basaba kano akatambi tugende maaso n'okuba nga tukasheyalinga buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda. Si lwakuba nti oli bulungi kati wabula wandibanga oli bulungi naye ekyo ky'ofuna ky'ogwanira. Ekyo kye kibuuzo era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowooza yo nti gwalemesa enkyukakyuka ky'ofuna ky'olwanira.
Muli ku Yugi Update TV ku musinzi obanga mutuwuliriza mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Ngenda maaso n'okukubiriza mu abatannatwegattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikonemu obeere ng'otweyungako. Ennamba eyo gye ntaddeawo nabagambye dda gwagala okulanga naffe gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola okommunikeetinga. Mbaagala nnyo mweraba era nga mbaagaliza ebisinga.